Abantu bakoye akajanja kabasheeka oba mufuti mubajje era bwe batyo olunaku olwo enkyaleero bakedde kulumba bagamba tebagenda kukkiriza bikolwa bya mufuti mubajje kubanga atunda ebintu by'obuyisiraamu nga bimalawo. Njagala nkuwe embeera y'ekibinja kivuddeko wino n'ekyoyolekera ekitundu ekya Hodi Kampala nga kigamba tekigenda kukkiriza na bigenda mu maaso. Embeera baganda bange bw'ekyo bweri era nga bano bonna bolaba beekuŋŋaanyizza okuva mu Wino Market balumba ku Hodi Kampala. Naye nga lwaki mufuti mubajje agenda mu maaso n'okukola ebikolwa eby'okutunda emmaali y'obuyisiraamu olw'okuba ye ayina ebibye by'ayisaawo. Kino nno kitabudde abantu. Kino nno kinyiizizza bangi ate kirese bangi nga baweddemu amaanyi ng'emitima gyabwe gibeewanise olw'ebigenda mu maaso mu ggwanga. So muganda wange, mukwano gwange, yonna gy'oli ng'okimanyi nti mufuti mubajje ayina by'akoze ng'ate byonna talina maali gy'akoze okuggyako okubba obubbi emmaali y'abantu. Munnange njagala nkugambe nti gyebaliko era nkugambe nti munnange byebyo munnange bye abakulembeze be mwalonda okubanga babamalako emirembe n'okubanga babasumbuwa. Naye we munaayimukiramu ne mugamba nedda ekimala kimala, ebyo ebyamubajje lujja kuba lufumo mu ggwanga lyaffe oba mu nsi yaffe. Tubakumbagize ne tubakuŋŋaanya ne tubagamba nti ke kaseera muyimukiremu tulwanaganyire wamu. Agali awamu ge galuma ennyama. Bannange muyimukire wamu tulwanaganire wamu kubanga ekigenda mu maaso kinene ate era kikulu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine, His Excellency the Elected President of Uganda, atukubiriza okukwataganira wamu n'abasiraamu baganda baffe, mikwano gyaffe. Tubasaba mukwataganire wamu mukole ekisoboka okulaba nga bannange mutuuka ku bantu n'abasiraamu mwena gye muli mujje mukuŋŋaanye. Temukkiriza muntu yenna kugezaako okutwala maali yammwe nga mulaba. Muyimuke tukuŋŋaanire wamu tulwanirire ebyaffe. Bino byaffe ng'Abayisiraamu, bino si bya Museveni, bino si bya mubajje. Temusaanyaawo kitiibwa kya ddiini yammwe. Muyimuke tulwane baganda baffe. Kyekyo ekibinja ekikulembeddemu olunaku olwaleero nga n'omubaka wa Kampala omukyala Shamim Malende naye bambi yeesitukidde bulungi. Tweyanziza nnyo, tweyanzize ng'ala n'ababaka abalala nga nabo bagamba nti ssaawa yonna ab'ekawempe nabo basimbula. Mwenna mujje tugende ku Hodi Kampala tubuuze mubajje ani yamuwa obuyinza obutunda ebyaffe. Kijja kuba nno kya muwendo, kijja kuba kya maanyi, kijja kuba kya buwanguzi era lijja kuba ssanyu. Era kinaaba kirungi nga bannayuganda ffenna tutunuulidde ebintu bino mu ngeri y'ekisajja kikulu ate ng'era tubikutte mu ngeri ya kisajja kikulu ku lwa Uganda yaffe okununulwa ne ku lw'ensi yaffe nga Uganda okufuna ekitiibwa n'eddembe lyakyo. Tunaabasimu nga bannayuganda bangi muwulidde obubaka buno era nga muyimukiddemu. Bannange muyimukiremu tulwananire wamu, agali awamu ge galuma ennyama. Temukkiriza kutiisibwatiisibwa, temukkiriza kugendera mu nkwawa za Museveni olw'okuba nti ye ayina ebibye nga ye omuntu byagala okuyisaawo. Muyimuke tulwanirire ebyaffe tulabe nga tubinunula ate era tulabe nga Uganda yaffe efuna ekitiibwa kyerina okufuna. Mbeera bwetyo bweri baganda baffe, mikwano gyaffe. Tuli wano ku muzikiti gwa Hodi Kampala olunaku olwaleero. Era nga n'omumyuka waali wano omumyuka wa Central nga mumbeetegereze ne batwala akatale kalu mu byesikiriza. Twagala okubalaga waddaawa tulinawo abakyala abakyala mwetegereza abantu bano bonalebo womanye MP Shamim Malende kabawulireko katwala madamu ow'abakyala ku Central. Bino Central yiyo yimuka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakawuma nkubiriza abakyala mujje tusome twige obusiraamu bwaffe inshallah. Asema munyika wange madamu naggwanya nnyo oshamuza naye
abasigadde bazire mukama waffe mufti kabiwakwase abakatale mukama waffe mufti abakatale wano tuli bakwanirize department yakuba programu effe girekomaawo naye nga azze n'omukulu wenjagala okubalaga bwemumulabanga mumanyanga nino omuntu mukulu pyala era nga si mulala protocol tuyite wano wayita ne bakugambira tutambule naye kaseera kamu. Allahu akbar, Allahu akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mukama Katonda tukwebaza tula abagenyi baffe bano boolese mu kifo kino tukusaba Mukama Katonda waffe omulungi w'ekisa otuwe ebirungi ebibalimu tukingiriza ebibi byonna ebiyinza okubeerawo. Twebaza Katonda abasobozesa nate okulabika nti olunaku luno lwaleero tusobodde okutuuka mu kifo kyaffe. Ekitiibwa n'ettendo tutiddiza oyo Allah yatutonda. Tusaba Mukama Katonda atuwe obulungi buli mu katale kaffe ate tutambule bulungi nga bwe bazze. Amanya gange nza kutemusa endala gino yenze Ssebunya Dirisa, publicity of this market, era nga nze ndi mutabani w'omugenzi Ahmad Kirumira, ndi muzzukulu wa Mbaraka Ssebunya wali ku Mbaraka Soro. Yes, nsanyuse nnyo okubalaba bakadde baffe mwenna okuyagala ku Mukama waffe Market Master Ssebo tweyanziza okukkiriza abagenyi baffe. Mr. Lukwago tweyanziza nnyo okukkiriza abagenyi baffe okukyalako wano. Ssebo omugenyi waffe omukulu twesiimye nnyo okulabako webali kutwagala okutusuulira omwoyo n'otulowoozaako n'ojja wano wozze eno ye Benghazi y'ekifo kino owino emanyikiddwa nnyo nga enkukunavu mu buli kimu. Yes, tubagamba nti ffe tuli bagonfu kusooka twagala twebaze gavumenti olw'okuvaayo netulowoozaako ffe nga bannabutale kubanga twali mu mbeera embi nga obutale buno bwa bannannyini nga buli omu bwayagala bwakutwala. Njagala kusaba omukisa guno kwebaza gavumenti olw'ekyo kyeyatukolera netujjako bwaba landlord neddisa obutale buno. Era njagala okutwala omukisa guno kwebaza osi naye mbutuufu atukwata bulungi wabulawo bugira naye twagala kumwebazaako osi waffe mutuufu naye tatutwala bubi. Tuli basanyufu nnyo okujja mu kifo kino era mbutuufu kanti omukisa guno kusooka okubanjulira abantu betuli nabo nga nsagala nsooka embanjule omukulu w'ettwale lino Chairman Abdallah Muganda Foyo. Ssebo tukwebaza kaweefube yena kwotaddemu okulabika nti abagenyi bano baleeta sabala akubiseewo mu kyonna obusobozi bwonna bw'okoze nabo era ntwala omukisa guno okubanjulira Chairman w'ekifo kino ajja kwogerako olugambo obutonotono mu dakiika ntonotono ye Muganda Pono agenda kubabuzaako ate era tulina vice w'ekifo kino yono mwana waffe Muganda waffe Mutima Beach. Musajja ono musajja mulungi nnyo era musajja w'amaanyi nnyo ddala era wenatuddwamu tusaako ensonga eno ne baganda be mutuufu bagamba atiwali buzibu kasaba Bakama baffe bakkiriza Mukama waffe okujja ffe bane bagaana. Waliwo omuntu gwe sagala kulekayo basamula aliwa oyo ageze kusaala. Allahu akbar. Tulina abasajja mu kifo kino ab'amaanyi n'olwekyo ebigambo nina bingi naye essanyu lye lisinga obungi. Ngenda kusaba nkomekaawo nga nkakwasa Chairman w'ekifo kino ate naye ayaniriza abagenyi baffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bassebo ne bannyabo tuso okusiima kwaffe eri mukadde waffe bakadde baffe abatambudde naye tweyanzeege ffe baani abajja eno mu geto yaffe naye tweyanzeege. Mwebale kujja, mwebale kutwagala. Erinnya nze Mugisha Christopher, Chairman w'ekifo kino era nga ali mutongole wa Kabaka. Yes, tubaaniriza mwenna mwebale kujja
tweyanzeege kimanyi kaseera kajjuma naye nga tweyanze kuba tufisiza kadde tweyanzeege mpozi katono nnyo sinza butanjira mukama wange chairman wa NRM wali awo nsaba bawubireko oyo empologoma sebo nsonyiwa kampe vice w'ekifo kino mu bufunze nga bwolaba akademi katuvuga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekyamazima kino tukikubira engalo ez'amaanyi. Ffe baani abakyaza abagenyi abakulu naye ng'akadde bwe tulina akaseera akatono ennyo tusooke twebaze market master okulabika ng'otutuusaako enteekateeka eno ennungi bweti tumwongere engalo ez'amaanyi. Era ebiseera buno bugenda kuba bujulizi obukakasa nti Supreme Mufti yataddeko mu wino. Bwe buno obujulizi bwe twagala okumulaga musembeze ebirabo byaffe ebyo tulabike nga tuteekateeka ebintu byaffe bye twamusibiridde okulaba ng'agenda nabyo. mwanguye bannange tuve wano akadde kajjuma ke katufuga kuba nti mukama waffe tayagala kwogera naye nkamala okwogera kale ababimulaga bebasenumuntu abuddwa mukama wange kola ebintu byo bino mukama wange abakulagano takibiri wibuka omukulu afune ate bwamala agenda kwogera nga tuva wano takibiri His Eminence afuna okulamusibwa n'okuwalizibwa okuva mu department eno era twali kyakiddako okujjako yennyini era market master yagenda omuyita obuuyo obwo tulyoke tugenda ate mu department endala tulyoke tusiibule owino webale nnyo bano owino era mukama wange market master akala akazinda aliko oyite mukama waffe Sebo Ochiwa Super Sheikh Muhammad Galabuzi Ochiwa omukulu w'ettwale lya Kampala Honorable Member of Parliament wa Kampala Ochiwa Chairman w'ettwale lya Kampala n'abamashekhe mwenna abawalikidde omunene n'abasuubuzi mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Lukwago Musa market master wa St. Paul Bulembe era abasuubuzi baffe njagala okutwala omukisa guno okubategeeza nti omukulu twamwaniriza dda ku ofiisi ne tumwaniriza mu katale ye nga ffe baani abasobola okugaana okwaniriza Supreme Mufti ng'asazeewo okujja okubuuza ku basuubuzi n'abantu bakulembera omukulembeze wa busiraamu w'eggwanga lyonna ate nga mu bakulembera tasasula mu ddiini era ssebo Okitima ndowooza owulidde omusajja wo ng'aweera nkolokooto mu bufunze nja kuba ndyazaamaanyizza obutayanjula ttiimu gye nkola naye mu bufunze waliwo administrator gwe bayita Faizo Alfayad tukola naye nga administrator tuyinawo amaze okufuga Hajjati mu kaseera kano Hajjati Sharon gwe twakazaako erya muzungu naye administrator wa Koko Yadi tuyinawo administrator Habiba omuzira tusobodde batuukako olwakadde ne tujja tubaawo ne administrator Shakira ojja kusituka nyabu then okusaidi eyo tulinayo betukola nabo mu KCCA abakola ku bya security nga bakulemberwa omukulu oyo gwe mulaba gwe bayita Commander Baton oba Sabiti era alina ettiimu ye weeri wano tulinawo era mu byokwerinda OC Police owa
St. Bali ku Ddembe Police Post ye mukulu oli era kati ebyo byonna byenjogedde bikakasa bukakasa nti ebyokwerinda biri sebo ekitiibwa nkukakasa nti ebyokwerinda binywevu ate ttiimu eno gyolaba eno nga bwe beeyanjudde bantu balungi nnyo obutayisa budde abasuubuzi baffe omukulu bwe yatutegeeza nti ayagala kujja kukyala netugamba nti ajja akyale era twagala okubeebaza nnyo nnyini ddala olw'okuba nga mumwaniriza bulungi ssebo ekitiibwa Sukuli Mufti njagala okutegeeza nti abasuubuzi bano aba St. Bali ku Ddembe basuubuzi balungi nnyo bootasangamu buzibu bwonna era bannaye njagala njogera ebigambo bino nga mukadde waffe akyali wano nti ffe okuva lwe twajja wano ne tutwala obukulembeze naddala ttiimu yange gye tutambula nayo bannaye tetubasanzeemu buzibu bwonna era tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala era tusaba tutambulira awo bwabaawo ebitatambula bulungi tusonyiwagane ng'abatonde tutambuze emirimu gya katale gigende mu maaso ebigambo byange tebigenda kusingako awo kubanga omukulu puroguramu ye ekyali mpanvu ddala ngenda kusaba nkwasa omuzindaalo omukulu ono ow'ekitiibwa ayite omunene ayogereko gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala ssebo omukadde waffe era tukusaba abantu bano engeri gye bali basuubuzi n'ebisoomozebwa mu nsi bingi tusaba tuwe ne kudduwa abasuubuzi baffe bano obawe kudduwa bizinesi zibuuminge Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wakati waffe abatwala ekibuga kino Kampala kugala obuweereza bwaffe Adas Mukadhi awo muli katukyaza omukulu w'ettwale lino Sekwanji mukulu akwatagana ebyakatale Bwana Musa Mukwago ne ttiimu yo omukulembeze w'ekibuga kino Kampala kugalwa obukiise mu Paalamenti Bwana Bishamim Malende chairman w'ekitundu kino kyebeta Bengazi yagendako eribya genda saiti wezokani tuzize bwetuwulya abantu bano Uganda nsanyuse okubalaba okusooka byonna twebaza Katonda okubanga twakkiriza okujja okubalabako etubeera nga tutuuse okubalabako nze ali mu maaso gammwe njagala muntegeere bulungi kubanga abantu ngeri embeera bize tuyinza obutamanya bintu ng'ebitambula mu ggwanga lya Uganda tuyinza okubeeramu bamufuti kubasukka 100 nammwe mukatale muyinza nti ono mufuti waffe wano atulamula singa tuba tulina ebizibu ebitukutte naye waggulu waawo bonna wabeera gwayita super wamitani Supreme Mufti wamitani yeza ali mu maaso gammwe olwaleero waggulu wange tebayo mulala omulimu gwange omunene gwandeeta mu buweereza buno kugattako so si kutoolako kola ki ogwaye gwagattako bye nasangawo nyongereko so si kutoola ku gyo bye nasangawo gwe mulimu omunene gwe nnina n'olwekyo abantu abali wano buli woba obadde tulina okutegeera obuyinza bwa Katonda bw'otulya abantu abali wano n'ebikolebwa kikwongera okutegeera nti Katonda gyali kubanga ono atunda nkoko ono atunda njiibwa ono atunda kiki
naye weewuunya buli omaddayo ng'alinako akantu mu nsawo. Ekyo abali mu state bali ku ddembe beeyongera okutegeera Katonda nti gy'ali. Omala okutegeera ekyo ekyalibadde ekirungi buli omu kubeera mukwano gwa munne. Owulira? Kubanga ekibagatta mwenna munoonya ssente. Munoonya ki? N'ekyo omukwano gutandikire gw'okolera emirimu. Ng'ebagamba nti yagaliza mulirwanaawo ng'okola ki? Temwewalananga muli mu mirimu gyemukola. Kubanga Katonda ali waggulu ffenna ajja tweyimirira. Ng'embagambye nti buli omu ava wano alina emitwalo 2, alina emitwalo 10, alina miliyoni. Katonda yakola ekyo. N'ekyo ekinaayongera okubeera nga tutugabirira mwagale bannammwe mweyagala. Ekyokubiri, neebaza obuweereza bw'ekifo kino. Oyina eno ngimanyi ng'etandikibwawo. Waliwo akakubo wali naye nga ka biwempe. Bwalinga buwempe bino ebiwempe bife ebyaki? Eby'ebitoogo nga gy'emidaala. Oteekawo akawempeko n'okolera wansi awo. Naye nga onaaba onajja eno oteeka okubeera nga weeteesese bulungi mu ngeri y'obuyonjo nga tebwaliyo. Nga n'ensawo eno ginyweza obulungi. Naye neebaza Katonda kajjira wano sinaba wakwata mu nsawo ya muntu. Mwebale abannakatale bano okukuuma obuyonjo bw'ekifo ate n'enkulaakulana efaanana bw'eti. Emabega awo waddeyo ebitambula bingi bye twatugana okulowooza nti obuli awo biyinza okuleeta obutabanguko mu Kampala. Naye neebaza bekikwatako olw'okukola okutaweera ne muzza obuweereza mu bantu ba bulijjo. Bannannyini nsonga. Kubanga obutale bwateekebwawo kuyamba muntu atandikirwako. Atasobola kugenda mu ofiisi eri, atasobola kukola kino, wajjawo ne yeeyiya n'afuna kyalya, abaana ne basoma, n'apangisa ennyumba, abamu bavaamu ne bafuna n'amaka naye nga bavuddewa. N'ekyo neebaza KCCA okulaba nga emitawaana egyo bwagikwata bulungi. Olwaleero tuli wano mu Owino bali ku ddembe nga buli omu musanyufu era nga tulina eddembe. Tubaagaliza okutambula obulungi, tubaagaliza okwagalana nga bannayuganda, okukolera awamu buli nsonga yonna. Tubasabira eddwa. Ebiriwo mu nsi mbiwulira kuddala obusiramu. Naye ekyetaagisa mu bintu byonna okutegeera nti bw'olondebwa mu buvunaanyizibwa nga buno obeera muweereza w'abantu. Tobalyazaamanya, tobakumpanya, tobalimba. Bulungi omuweereza w'abantu w'abeera. Abantu b'okulembera obabuulira ky'olowooza, obabuulira amazima, tobakumpanya. N'olwekyo kitulina obbakubiriza abali wano n'abataliiwo obwesigwa bweyongere mu buli muntu waali. Kyekikoze endagaano 2 nga gwe kiyamani w'ekyalo. Onajja nga gwa musayiningirako, n'onajja nga gwa mukolaki, oba okyali muntu. N'ekyo obwenkanya, obwesigwa, ensi eno kwetambulira. Abantu bangi balina ssente ezisobola okuyamba abantu naye batuziwa abantu. Lwaki? Lwa bwesige. Mumanyi n'okulya endagaano, si mmwe abali wano. Mpaasobeko ndabe. Olugirako epa n'agipanyukulako n'agikola ki? N'olwekyo obwesigwa bwe bugagga. Tubeere beesigwa, tubeere bantu balamu, twagalane olwa Katonda. Mwebala okumpuliriza, ngenda obbawa edduwa erongoosa emirimu gyaffe. Ngenda okubawa edduwa eyongera emirimu gyammwe amaanyi. Mwenna abambuddewo mujja kutuukirira bano abakulu ba Central. Bawa edduwa ezisomebwa nga muyingira mu katale. Tomala gayingira mu ki? Aye tobeera ng'asemba okubeera mu katale. Budde bannange.
beeramu naye tofuuka akola ki kize nkaggala lusigeno bawe edduwa n'abambuddewo onomutuukirira nabagase mufuti yagambye edduwa gyesoma nga nyingira mu katale agikuwandiikire mu Luganda ogisome oba oyinga bweppa ng'ogisoma oba ofuluma ng'ogenda osemba mu katale kiyamani otuusa okwebaza kwange amakulu gaba ga Kabaka nze byange biba birabo tegedde nti ntuseko mugaazi genda banzizeeyo eka ekirungi hajja tutaisira enyalo ategere nti ajja kutukusa bulungi nyimira batuke kusalafu mumbejja wanyina Kabaka asooka ogerako erinnya lyange Sessebo yogera kaani mwana wasaaki mumbejja olwekyo beyanziza nnyo kyama webale okwisibirira webale okutwaniriza kasabe Katonda abeere nga endwadde ezituluma Mungu aziwonye obwavu obutuluma Mungu abutwale wala disiti yaffe bwebanga eri mu ggulu agisebere ng'ekka wansi bwebanga eri mu ttaka agiggyeyo bwebanga eri wala agisembeze ataasa ab'amaaso amabi ataasa ab'ensaalwa ataasa abalabe betumanyi ne batamanyi atuwa obulamu obulungi kuno ku nsi ate atuwa enkomero ennungi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Takbir! Watala malabudde tugenda ku radio eduwero ly'omufunye buli mudaala gwe tufune. Twagenda nti akome wano naye ka tugende ku radio buli mudaala bwe guli n'omuzina gutuukayo eduwe nabe ng'agifuna insha Allahu taala. Naye tugende mpolampola abatali kuwa kubanga obudde bwa jjuma batumasta kulembera mukama waffe tugende ku radio eduwe nasobola gifuna kubanga eryakatale konna. Mulina emizikiti esatu ekisalibwamu ematunatuka kuwatwale bayinamu bawedduwa eno mukama waffe gyalagidde yingira akatale. Mulina esatu ngamba ebisalibwamu olwekyo omuli baddembe ogenda eri bayimamu bammwe kubanga mukama waffe atugambye tufune duwa. Tugenda okutuuka ku voice of owino mukama waffe atuwa obubaka bwe nga butuuka buli mudaala. Takbir! 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 Ayita mu bantu be bakulembera mu Uganda yonna nga tugenda ku radio wena mutege eduwa mugenda gifuna wanasinzira ku radio yammwe voice of Owino Ines Moses Mufti alamula Kusura.
District Council abatwaniriza Honorable Shaman Shabimu Malende, Honorable Chara, Kampala. Tweyanziza nnyo baganda baffe abayisiraamu nga mukulembeddwamu omubaka ow'e Kampala mu Honorable Shamimu Malende. Webale nnyo webalire ddala. Embeera bwekyo bweri baganda baffe, tuli mu kulaba nga emaali y'abaganda baffe abayisiraamu ate tesaanyizibwawo omumpembe tebuhabulwa, era nga kyolaba kitambulaawo ye mubaka w'e Kampala Shamimu Malende nga ngezaako okukumaakuma abaganda baffe abayisiraamu abadde batabuse nga bagamba nti no nedda, ekimala kimala Mubajje ne Museveni tebagenda kutunda maali y'Abisiraamu. So muganda wange, mukwano gwange, embeera bwekyo bweri. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabasindikidde omubaka Shamimu Malende, era nga woowulidde ebigambo ebirungi Shamimu Malende byawaddeyo by'ebigambo ebirungi omubaka Shamimu Malende byetikidde baganda baffe, mikwano gyaffe. So ekyo embeera bwekyo bweri. So baganda baffe, mikwano gyaffe, tubategeeza ne tubagamba nti His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'akulembeddemu olutabaalo twakigenda Ghana, era tusuubira nti tugenda kubeera bawanguzi, anti omubaka omulonde ow'abantu gwe tuli naye, the People's Hope, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akulembedde olutabaalo twakigenda Ghana. Tusuubira nti tugenda kuba bawanguzi, era obuwanguzi bwaffe buli wamu naffe. So baganda baffe, mikwano gyaffe, tubagamba nti tubategeeza nti mwekwate bulungi, agali awamu ge galuma ennyama. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the elected President of Uganda, the People's Hope, atukubiriza okwataganira wamu naffe, tukoowoola baganda baffe abayisiraamu ne tubagamba nti mukwataganire wamu tulabe nga tutereeza byonna ebyasoba tubitereeze, olwo Uganda etambule ne bannayuganda tubeere mu ssanyu. Essanyu lye tunoonya, essanyu lye tuyaayaanira, tugenda kubeera nalyo singa tubanga tukozesezza eddoboozi erimu, eddoboozi ery'omwanguka, era eddoboozi eritutwala mu maaso. Temubuzaabuzibwa, Museveni n'abasajja be, muyimuke tulwanirire emaali yaffe ey'Obuyisiraamu.